bawe namulabye akuyisizaamu eggaali kati baawe atoyo talina kyangamba nze bampita Calvin Kayanja oyo akyaline ku wasabako kwasiiba obuyambi labayo oyo akyaline ku keesi ya myaka 10 nga tadda wano tagimanyiko mwemanyi ng'omuntu namulabye avaayo mbu watuwano omwana tumukutoloseze omwana oyo aliriddawa omuzadde yanneegayirira abakulu abo nga batolosezza omuwala oyo gwe yayogeddeko gwe bayita Fatuma ne bamutolosa n'abawa n'emyezi egi 4 omwana akuwadde musala gwa myezi 4 omutoloso omazozi mulyako omugaye nti sente ziweddewo famire ye ekute ne miliyoni 2 ezibaweereza mu covid oli omukambwe omwana ne bamukwata oyo nnyini omuvubuka n'amuvuga n'amusuula mu ddungu n'olwaleero tetuddangamu kumulaba olwaleero kaavuddeyo watuwa bizinensi y'omwana tumukutoloze omwana oyo aliriddawa kale wadi meetinze mwamutolosa kale nze yamubawa gwe mbuulira wamuteekawo era yes oyo ayogera n'aganda bagamba bantoloseza omwana ow'emizimu sima emizimu gyali gyemukuba okigera bulungi njagala tebamukyaginga sente lwaki mwamuggyako emyezi 4 otegedde omwana tasobola kukola emizimu gimukuba ate amale kuwa myezi 4 n'omuggyako 4 maama wakusindikidde sente ate n'omuvuga n'omuleka mu ddungu mutubuulira omwana oyo yaddawa naye omwana ne bamuvuga mu covid oli omukambwe kaddooni bisime Muhammad Zannaleero kakyali ku keesi ya myaka 10 nga tekadda wano omusango gwo tojjako gulizuumi nga bakuba emyaka 10 ng'oli ku mawanga bw'oba okyazanya ne kanso Calvin Kayanja era nga tugamba nti ne ku video mukatambi akanyini abadaga nti teyabukuwa obuyambi bwasaba ati kantu kankubuuze yes ye kyonna kyayogera omwana oyo aliriddawa omwana oyo gwagamba Fatuma aluwa ositegeera lwaki nze bye nali sibyogera lwaki kozi mmanyi data game z'abaana abasajja wajje ziggwera mirundi mingi batoloseza bannayuganda n'amulyako obusende ne babasuula awo omuwala yavaayo ng'alina wano Uganda ga Kayanja nze wendi nsobola okubalumiriza abo byonna ebikolobero bye baakoleranga mu nnyumba yaabwe abasajja bonna be baatuleeteranga omwo abaana bangi Saudi abaagendanga bamaidi olwaleero bamalaaya abaava mu bufumbo bwabwe wano bulungi nga bagenze kubeera bulungi babeere fresh babeere nga bakola ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa bayingira lwa malaaya lwa problemu eriwo waliwo emitwe eminene waliwo agakazi anaagasajja gagunjawo gubinja gwabwe kutolosa baana na kubabbako sente babadde nga bakola obusente bwabwe ne babubawa okubaweereza ne babubba bawamba pasipoti zaabwe bw'atali kampani atali muwarabu pasipoti y'omwana ogyagazaaki tetujja kubonaabona na muwarabu ku mawanga ate tubonaabone n'Abannayuganda be tusobola okukola tuwe tuti oli mu kkomera naye okyapolooka omugambo gundi nze mbadde ndowooza wandibadde mukkakkamu n'okkiriza nti akasajja kanyinze akasajja kammeze ekyokubiri ba mikwano temutujja mize oli mu kkomera opolooka mugambo manya nti abakuze Uganda bali Uganda tusobola okukwatira ku kisaawe n'otebya buli kimu kyonna kye wayogera bwe baba abantu bakuyambye ne batakuteekako musango gwonna nti obadde otolosa bannayuganda n'obajja mu makubo amatuufu n'obateeka mu biyumba byammwe ebyabamenyi by'amateeka n'abamu tetuddangamu kubawuliza ne bagamba naye komaweeka bannayuganda bakole peacefully mu mawanga gye bali oli ku deportation olw'okuba olina akasimu oli okwopolooka mugambo nagudi mwannyinaze olina abantu be wavuma e Uganda wano beera ng'osigala ojooga nga tewekkakkanyizaako bajja kukwatira ku kisaawe kampani zizokka ezikwata abaana zibatwala mu mawanga ago gwe n'obajja ku basaponsa gw'omusango okimanyi nti abaana be mutolosa okuva mu bakama baabwe kampani zifeesinga penalties okimanyi nti basobola okukwatira ku kisaawe Entebbe wano wennyini bwekyo kyolowooza nkomawo tumanyi lw'okomawo teziba nkyukakyuka za nnyonyi teziba nkyukakyuka za ntambula za nnyonyi wabadde tokomawo wano jjo naye kikulemye okwekkakkanyako n'okubeera ambo n'okwetondera abo bonna be wasobye olyoka okyawanika binnyo tubadde tubatolosa gw'okimanyi bulungi nti kampani buli lwetwala omwana ewa saponsa n'omutolosa kampani eyo erina okukwata ssente ewe saponsa oyo oba ekole process ey'omwana omulala agende omanyi kikositinga ki kati ginika mpola bajja kukwatira ku kisaawe wano ate koonaddamu okumpisa mu kamwako gwe nebbaawo nja kubeerawo ku kisaawe Entebbe obitebye bulungi
gwe tolowooza nti oli waggulu w'amateeka omuntu alina amaanyi agakuteeka ku deportation gwe tolowooza nti alina amaanyi gakukwatira wano Entebbe wano we tuli gwe bw'oba oli w'amaanyi nnyo sazaamu deportation process oddeyo ojoge oddemu otolose bannayuganda gwe ky'oba okola naye bwe baba abasajja baakuyinziza oli ku deportation center omutikko olindirirwa kudda wano era jjo wabadde okomawo nnyonyi yasaziza mu busaza ntambula zaayo nkubuulira kino joga abantu bo naye manya nti olina emisango wano singa buli kampani ezitwala abantu wano ebweru zivaayo ne zigaa nti watolosa omwana omu ziringa 3 omanyi penalty ezo sente ze bagamba nti twagiyingira mu kosti bweti ne bweti okutolosa omuntu mu nnyumba musango gwe kyewaanire mu nnyo nga bw'oginika ebinnyo byo ng'ate oli ku deportation center oli mu kkomera gw'olowooze nti ojja kudda wano Entebbe baleme kukwata nze ndowooza wandibadde mukaka mu mwannyinaze twakumeze okomawo wano tetwagala otukyaye famire yo bakukwate mu maaso ga maama wo kuba ojja kulinnya Entebbe ku kisaawe bakuyoolera awo nga ne maama wo alaba n'abakunonye lwaki mwagala okutufuula abantu ababi eri buli omu nti bamukwatidde ku kisaawe bwe tuba twakuzizza ne kikomaawo beera mukakka mumanya nti ddiru yayiise ukitegedde so temutujjamize mukwano na gudi wekkakkanyeeko ne bewavuma bokka bamala okukukwata ku kisaawe Entebbe ne bakusiba ukitegedde bulungi so mbadde nsaba mubeere bakkakkamu na gudi ogenda kudda wano nze bwe muba muli b'amaanyi gwe sazaamu empapula ze nnalaze oddeyo ojoge Saudi ne bwe kiba ekyo kikulemye wekkakkanyeeko kubanga ebyo byogenda opolooka ku kasimu kemwakukusa mu deportation center tusobola obikutuuzaamu wano ku kisaawe na gudi oyinza obutayita ku kisaawe bw'otanjija